yenna bwakugamba nga nti nze okuwa interview ina kusooka kunsasula kiriza omusasule sente kuba naffe TV bwe tuba tuziraba tetuzirabira bwereere gwe lwaki oyagala byoteeka ku TV obifunire bwereere ate ffe tugisasule ekirala mwe nnyini mwasuula omulimo gwammwe ne mugukubagula wansi ku ttaka tebukyalina kye mukyasobola kugamba ggwanga abayimbi baabeetaaganga abasajja batu ne bakyala batu ne batambuza busiddi ng'ekinene nnyo kye musobola okukola ku bakazi kubeegaddangako akayimba keno okakuba omulundi gumu ate ng'omukubidde n'essimu ngenda kukuba akayimbako beerawo abasajja abo nga mubasuula oli aleese ennyimba omugamba ayimbanga gundi oyimbanga gundi kati omuntu nakakkana nga bimutamye butami abaana b'abantu bangi abalina amaloboozi amalungi n'ennyimba ennungi mwabasula ne mubateeka wansi ku ttaka ne mutisibako abayimbi abayimba ebiyimba by'okuwemula kati bava mu music abamu ne batambula ne bagenda mu mawanga amalala baliyo bakuba matoffaali taleeta oluyimba nga lulungi n'olwokuba gwolinawo abayimbi bo bojjako interview bwe muyita abanene abatono nga tewali Uganda ng'ebeera n'abayimbi mwaka ku mwaka be bamu TikTok bwe yajja abayimbi bakyuka enkya n'eggulo n'ayimba n'oli n'ayimba omubi n'addayo wansi ne twesooti tewali abeetaaga mwe mubeetaaga olw'ensonga gwe ekipulogulaamu kiikyo okubaawo ekyo ky'oli mu kuzimbiramu mu bakusasulira sente olina okunoonya abayimbi bajjeko interview oba bajjeko embuuzi oba tosobola kusitukawo ku kitivi kyo kati tewali ajja kujja lwa nsonga omuyimbi emboozi gyagala omuntu waako yasobola okujja n'agituwa ku TikTok okumala eddakiika 2 ne tumanya kyetubadde tujja okulaba ku TV eba tegenda kufuna mulimu kati mubanoonye interview oba ojagala omuyimbi aliko mumusasula akasente nga kangi never waste your time okugamba abayimbi mbu bajja kugwa kati mwina gwe mwali muleesi ebipulogulaamu byammwe byasuulanga basuuli baddayana kabita abo mwabalwanyisa ne badda mu kyalo mukazi wattu nga talina nawe asobola kuyimbira naye nga n'amulwanyisa yamumye bummi kiwojjolo kati mutugamba ki mwatusibangako abayimbi ba TV personalities ne ba radio presenters abasinga bonna emitwe minafu ogenda okulaba full figure yali mu studio bwakyasiza sepuku ogenda okulaba bakyasiza Queen Masolo simanyi Queen Masolo kati naye bwajje ndi ne muwala wange tuli ku TV mbu kuliko Queen Masolo kati bye biki ebyo Fucho kuchaza abantu abalimu amagezi bagenda okulaba omuntu yali badde akyazibwa omuntu alimu amagezi atamukyaza nnyini talina amagezi ensonga uwezi kyo weziri ensonga eziriwo za TV kubanga munange zino zibadde tezikola kimala kubanga tezi promoting music w'abaana abana Uganda era tulabye ensangi zibadde mirundi mingi nga tumanyi abayimbi basatu Biebakol Bobby One Jose Chameleone ngabo kabe bayimbi betukuze tulaba nenga kate kusaawa eno tulina abayimbi bangi ate nga munange wolekerawo kubanga ate otuwawa ng'omulala jja kale competition yo nungi ate nga eri aleese of course mukwano gwange nekujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda mu maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga munange tutambula bulungi nnyo ffenna kale eyo nga nkujje mukwano gwange omukyala nakiwala kiyingi tumanyi bulungi ono yaliwo ku biseera bya Fresh Kid era ono yakola kyamaanyi nnyo kubanga Fresh Kid adda ku ssomero mu bulungi ne mu bubi era yagamba yasayininga naye endagaano ya myaka 10 ng'ono taze ku stage naddala mu budde obw'ekiro era munnange ebintu byatambula awo kukakana nga Fresh Kid amaanyi gakkakkanye nga gasse wansi kakati ono yalumya ogwa waggulu n'ogwa wansi ng'agamba Champion Ogudo alina okudda ku ssomero era Champion Ogudo alina olekerawo otambula ekiro ne Alien Skin wabula abantu si basanyufu era nga bano bavuddeyo ne bamulumba ne bamutegeeza nnyabo funa ebyokukola first and foremost nga tonabagenda wa Champion Ogudo soko gende ku Ogudo genda onoonya abaana abo abali mu ghetto bajjeeyo tubalabire ku ggwe obalage ekyokola obazeeyo ku ssomero so si kulumba abaana be bajje mu ghetto be bafudde omuntu ate ojje otandike nabo okwagala okubazza waki wansi yes okusoma kwetagisa naye ate ndowooza omwana asobola balansinga ekyo ekintu mpola ate kaliyayi nerema kubanga ate ekka wansi oba tunulidde Fresh Kid ku ssaawa eno takyalina amaanyi ge yalina luli amaanyi gakendera olw'ensonga ye publicity ye mu bantu yaka jukira n'ebiseera ebyo kati TikTok yali teriiwo nga si y'amaanyi naye kakati TikTok weri era abaana bajja buli lunaku kati buli woteeka step back abaana nga bakuyisaako eggaali era nga ssaawa zino ku baana abato toyinza kuleeta Fresh Kid nga ye mwana asinga nedda ssaawa zino Champion Ogudo yaliko kakati nakiwala kiyingi agamba ono naye nina omumukolako wabula abantu basaba agenda anoonya abaana mu ghetto baabakolako
ave ku champion Ogudo because champion Ogudo tanonya wakusula tanonya kyakulya kiwala kiyingi abo abakuwaga wagambu wayamba fresh kid toyina bye wayamba okoba kwe bayita okuyamba watte kitone kya fresh kid naye tetugenda kukuganya kutta kitone kya champion Ogudo afazali tujja kukukomerera nganze omu ku bagendo soko okukomerera mwesonyiwe champion Ogudo siggo wamuleta genda nawe oleta abaana ababo tubamanyi champion Ogudo tannabulwako kyakulya tannayita bwerere omulaba ayita bukunya. Awo nawe nkubuliza mukwano gwange golowooza omukyala nakiwala kingi kyaliko kyekituufu gwe mulamu omutuufu oba nze ndowooza alina teekawo nkola esobozesa omwana oyo okubanga asobola okukola omulimu gwakola asobola okuba nga ate munange ayimbira abafaani be ate ku ssaawa y'emu ng'asobola okgenda ku ssomero. Ndowooza ekintu ekyo kisobokera ddala because tulinawo weekends tulinawo holidays nti omwana oyo singa Kristi aba awummudde oba weekend ng'eyo ng'asobola okufunayo shows zaapiyalingako abantu ne basigala nga bamutegeera okusingira ddala okumujja ku stage permanently nga talina kudda ku stage alina kubeerako misana ate ng'emisana ebiseera ebisinga abantu babeera ku mirimu gyabwe tebagenda funa budde bulaba fresh kid tebagenda funa budde bulaba champion Ogudo awo nno nolabira ddala ng'ekintu kirimu kigoye weezinge. Tubadde tukyali awo mukwano gwange ye Jaka promoter gutumanyi TikTok omu ow'omukono ogumu ono avudde neyekubira omulanga ennaku zino ekiriwo munnange kulangira nakulabisa abo be wayamba ne batakujjukira naye ng'ebiseera ebisinga okuyamba siteri bbanja okuyamba omuntu oba tomwoze kale ojja kwesanga nti abamu be wayamba bagenda kuvayo bakujjukire wabula abamu batono nnyo abavayo ne bajjukira omuntu yabayamba kati ono agamba ayambye abayimbi bangi naye munnange bamulaba kyamuli tewali avuddeyo kubanga amuyamba akoze vidiyo mpitirivu nnyo ku TikTok naye teri avaayo kubanga ate alina kyamwongerako ku ngeri gye yabayambamu era avuddeyo n'ayogera abayimbi be yayamba era naawe bewulireko. Tebasobodde kunyamba bayimbi bangi weebali waneno naye ku app nkaabye buli kimu bakiraba badde bajja babiraba okitegeera naye bayinza okubanga beefula batalaba naye nga balaba naye nga bayimbi bangi benkutteko nganze kubanga najja mu ndongo nga tebamanyi nti ndi mulema bayimbi kyabo bogamba boweesubirako essira n'ogamba nti ono he deserves to help me ono namukolera kino ABCD na kino yeetaaga wakiri ampa emitwalo 2 ddala omuyimbi oyo bamuyita Viper Ranking yes kubanga nze ndi mwana waawo kasokoso kireka we nakulira okitegeera nagenda namwegattako nga nze nga tamanyi nti ndiko obulemu okitegeera paka we navaayo nendaga obuki omukono ku app ekyanyamba yadde navaayo nga neeyisa bubi kubanga waneno mu ndongo tosobola kuvaayo kola kintu ky'amagezi ne bakola ki ne bakutegeera naye kusaawa zino ku TikTok badde bampadde attention reason kino ebintu bye mbadde nkola naye nzija nvaayo nti ndaga obulemu bwange nfune obwenkanya abayimbi abali eyo benkozeeko Viper Ranking omuli Vairo abona abatipsizi teri atamumanyi Jaka promoter okitegeera ne Vairota anko Vairo ate ddala Vairota yinza omuntu asooka omuyitaano ku radio 4 bamukuya bukubizi na simu okitegeera naye beefula batalaba naye nga ate video bakola ki zibatuukako video weesuka neekuba emitwalo 5 emitwalo 2 baba girabye kibategeeza ku for page etambula okitegeera kati abayimbi kyemmanyi n'obampa show anko nze mbampanisi. Of course awo nno nenkujjukiza mukwano gwange nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire kwatana bakuba nga osubscribinga genda mu maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna nsaba mukama Katonda abankuumire mweraba.